ansanga nabadde ku mmeeza y'aba Angel Nambooza yabadde nerinda ansanga nina eccupa endi maaso awo aŋŋamba Simon waki nenkola bwenti nenda okulaba bweyita aleesa amacupa agajjuza emmeeza nafulumye ng'agenda ofuka saakomyewo banna agagabo mabala nabo balina emize kati omuntu omwenge omungi bwe gutya agenda gukozesa ki Alphonse nafulumye ng'agenda ofuka sazze oba weyita omwenge yagukoza atya simanyi abantu bagenda mabala bagenda baavu ne bavaayo nga batamidde lijjo nkyebuuza naye banemwebere kukola terefayina that is very important wedda weepita nga ndaba bantu balabi ba terefayina mwebere nnyo kubanga ate mulaba then Walukagga webere kukkiriza mu media z'Obwakabaka yes webale nnyo webalire ddala naye mu engagement yali off air naye ndowooza bayagattako ba media emu oba bbiri kweyalangira ekivvulu kye kino kale nga tukyali mu kivvulu bannange I think it was Thursday yes ibadde Thursday yakyava ku Wednesday ne kijja ne ku Thursday era ndowooza bannaffe abazima ensimu bagenda okusinga okutambula naye ffe tugenda on the lighter side but still on a serious note because this is money zino sente buno obulamu bwa bannayuganda naye kakati ene waffe Honorable Jeffrey Retire twasooka okumulaba bwe yali mu parliament ng'ayogera ku luguudo olwali lutawanya abeekakuuto era n'avaayo n'akubira omulanga bannaffe aba Ministry of Roads mwana yamugambira ku maddala nti Honorable Works n'agamba kasita bategedde kaakati twabadde tuli awo ne tuddamu tumulaba ng'ayimiridde ku floor ya parliament nga leero ensonga emuyimiriza yabadde ensonga ya emmwanyi yafuuse emmwanyi e Kampala wano omulimi waayo asuubira okulima ku mmwanyi asuubira okunywa ku kacaayi ke ka kofi buli omu emmwanyi yafuuse emmwanyi naye munange gwayinza okuba nga owulira emmwanyi tonnategeera bigenda mu maaso waliwo ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Coffee Development Authority ekyo kakati munange emabegakaawo gavumenti yaleeta system y'okumajinga ebitongole biddeyo mu ministries gye byava naye ne balekawo oluwende ebitongole ebikola obulungi nga bisobola okulekewa nti nno UNRA egwa mu wax UNRA egwa mu ministry ya wax yes kakati naye UNRA nga esobola okusangibwa nga ye ebadde ekola bunyi bagamba nti okay tetugenda kugizayo mu ministry ya wax kakati nekino bwekiri nti nno Uganda Coffee Development Authority esobola okuba nga ebadde ekola bulungi tutagizaayo mu agriculture kakati nomunange abaka ba parliament naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga basimba nakokongo bagamba tetujja kuddayo mu ministry ya bulimi recommendation zabeereddwa bintu byabadde biwanvu nnyo naye akati mu lutulo lwabaddemu okuteesa ku kiteeso ekyokukwata bagatta ekitongole kidde mu ministry awo Honorable Retire yayimiridde n'asooka asokongola oluzungu ne tugamba oh my goodness bulijjo tetumuwa budde Honorable w'amaanyi bw'atyo Honorable ali positive bw'atyo ensonga ennono bannange enno nkulu mwongere okugyetegereza era mu nsonga mwe twawuliridde ne Sipiika naye kisanga atakitte Mathias Walukagga yatuwaddeyo akantu n'atubuulira naye endowooza egyalowooza as an artist ate era omukulembeze naddala ku comments zino eza Honorable Speaker naddala bwe kyatuuse ku nsonga ya numbers ezikkiriza ekiteeso kino ekitongole kino okubeera nga kigattibwa mu ministry ya agriculture ekitali kibi however maybe kireeta ekibuuzo nti Speaker wa Parliament bw'aba atudda walina kuba nnyuto tuba tulina kye tukubaganyako ebirowoozo ffe abagamba ye alina okuba nga atuwa omukisa abagamba nedda alina okuba nga atuwa omukisa naye okusinziirako amaka yabadde akubanga alabanga nga kalaganga ali ku ttiimu eya abagamba nti ekitongole tukigatte mu ministry y'ebyobulimi kati ate awo yatugattidde layini egamba nti I don't want those Baganda kakati so kompe Walukagga those Baganda empayo yennyini eyo. But I'm wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic? You pretend like serving good food yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Why are you serving one person instead of the whole country?
You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had this side about 80 people who stood who have voted nay. So and this was about 130. Better make sure that those Bagana don't do. Make sure that those people do not have not get numbers. Can you imagine? Sipiika wa parliament number. For developing countries, Anita Among, yali badde yataddemu dda resignation. Yabadde yawandikidde ebbaluwa ekola ki? Emugoba naye bannange ababaka ba parliament ekituufu kiri nti mutudisappointinze nnyo. Omuntu ayogera ate statement eryobusiimu. How can Anita Among air out such a nobusiimu statement and you remain calm? Nemuteemugunga mu parliament. Yadde mulina numbers naye mwagala kutulowoozesa nti abawagira sayidi eri temutegeereramu ddala n'agamu. Muli interests zammwe oba interests za public. Mwagenda nga bamemba ba parliament mulina okuwa accountability. Naye omuntu wano tosobola kukalamongo, tosobola kutandika kusosola Mawanga, oyinza okuleetawo genocide. Tosobola kutandika kusosola Mawanga, ekyo kivumirira nesekuvumirira yenna. Anita Among ekuwa amagezi gaabwa nti kola ekigambo ekyo, wandiika ebbaluwa ng'egambaza Anita Among olw'obuswavu bwe gatuuseeko ne statement ye nakoze ery'okusiima neegobye ku mulimu. Temuddamu kusosola Mawanga, mujja kunyiiza abantu yadde abantu bakoowu.